twagala Honorable Martha Karua ave Kenya abenga yabakulembera state ekirabika nti ekyo tekyagala kirabika oba aba bali mu law council bakurira ebigere they are slow in making a decision ekintu ekitandi baleetedde waste time kubanga kuliko precedent kyali kibaddeko edda General Museveni ye kennyini lead lawyer we mu 2021 bali nga bawoza omusango ogwa ebyava mu kulondo kwa president Dr. Kaminwa lawyer yali akulembera lawyers be abali 10 mu namba ava Kenya tekuli teke erimenyeddwa naye bo bali mu bya politics ekitusanyusiza olwaleero okulaba nti lawyers ku defense baganye okugenda mu maaso ng'ensonga eyo tenakola ki tenagonjoolwa kale doctor ne honorable Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Rutare okubeera mukomera si kintu ekyangu era tubasaasira naye ate tubasanyukira okulaba nti bagumidde ebizibu by'okusigala mu komera naye okulaba nti principe eyo eyisibwamu kubanga bwe banga teyisibwamu olwaleero Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi enkya kisobola okuba omulala n'abo abali mu gavumenti ekirabika kyebeerabira nnyo kubanga olwaleero bali mu gavumenti bajja kuvaamu mu gavumenti oba kijja kuba wiiki ejja oba omwezi ogujja omwaka ogujja wona we kinajjira bajja kuva mu gavumenti bw'oba oli bweru n'osanga nti ku lw'obuvumu bwa lawyers kye bakoze olwaleero naawe kijja kukuyamba oluusi nga naawe waliko abaagala okulinyirira nolwekyo waliko ebintu bye bayita principles eno principle kirungi nti lawyers bakitaddeko ki ekuli ne clients Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Rutare nabo ne bagumiikiriza okubonaabonera mu komera naye nga principe eno ekoze eki ejiddwa mu kubo ate kigenda kuteeka n'ekitangaala kwabo abali mu kooti the judicial system kubanga singa bakkiriza okugenda mu maaso n'omusango bali abatayagala okusalawo amangu oba basalawo obubi bandyekwese mu bunaku obwo ne busigala nga butambula naye okugaana kwa lawyers kijja kubaleetera bo kati mwe aba press mwandisaanidde okukola n'abannayuganda abalala kuteeka ettaala ku judicial system lwakibagaana omuntu oba lawyer omuntu ali mu komera gwasazeewo nti yabakola ki yaba mukiikirira oba yaba mu Luganda simanyi amuwolereza so tusanyiza olwaleero kubanga lawyers basoose ne bagaana kuyingira mu kooti kubanga babadde bagambye nti 7 bokka be bayingira bonna nga bwe bazze ne bagamba no tetujja kuyingira ndowooza abadde ayagala kukwisaako eteeke decision eyo ateeka okubanga alina baakubidde kati oli abadde waggulu ng'akoze eyo ensobi yazukuse n'abakkiriza ne bayingira mu kooti n'olwekyo ebintu bino oluusi birabika nga bitono naye nga bikulu nnyo mu kusindikiriza enkyukakyuka gye twagala ebeerewo mu ggwanga ekyokuwamba gundi n'amagye yawamba simanya abali ku ntikko eza ebitongole bya security sitegeera nze sinkana kwa naye simanyi bulungi Major Iduli n'akiwulidde wano mu kooti yasavinga mu magye eggwanga lye n'atuusa ekiseera n'alekulira n'agenda mu mirimu gye lawyer kati omuntu asibiddwa omusibe bw'agamba nti retired Major Iduli jangu okole ki
omporereze profession ye awo ensobi abo bakoze ensobi ki kati abo abali mu command waggulu abakola ekyo kuiduri bali mu uniform bategere nti waliko olunaku lwebajja kubanga tebakyali mu uniform magezi omanya obutatunulira wala kintu kiringa obulwadde naye bwe tusigala nga twogera tomanya wajja kubaamu abasigala nga bazukuka oluusi bajja kutandika okukola ebintu ebirimu amagezi kubanga ekyo ekyokubudakitinga omuserikale kati nze bwemba katugambe ndi bwemba nga nkyali mu uniform nagivaamu naye kati singa ndi nga mu uniform nempulira nti Major Iduri eyalekulira amagye akola omulimu guli professional bamuwambye kubanga waliko omuntu omusibe eyamusabye nti agenda amuwerereze mpulira ntya bwemba nga nkyali mu uniform kati abali ku ntiko ya security services balowooza ki baagala eggwanga lino libeere litya nti abantu abawaayo obulamu bwabwe abamu bava mu ntalo ku bisago tebaddukanga mu ntalo nga balwanira eggwanga bakuuma eggwanga kati bwebanga bavudde mu uniform bwabasazeewo kyonna kyabasazeewo oba kiri political najoininga ekibiina ekirala nga si kya gavumenti aba akoze musango ki kati abali mu uniform balowooze nnyo ku bintu bino kubanga manyi mulimu officers bangi abasoma abatendekeddwa obulungi mu byamagye abaagala kulaba eggwanga erimu obutebenkevu eririmu eddembe abatono abo aba influencingibwa ebintu ebitono ebyensi ebyobubbi n'ebitiibwa ebibacyankalanyiza endowooza tebononera abangi tebatwononera abangi abali bweru tebononera abangi abakyali mu uniform abaagala okulaba eggwanga eritambula mu butereevu ate mu mateeka Katonda abakulembere.